awataliri nga gwe twali tutudde naye awo konza obalabye balinga abatali ba Yes, the last time the accused appeared, this file had been reported by the chief magistrate, and we thought we gave the dates when you should bring all the accused persons together, but I'm being informed by my clerk that Rosira got a different date and also women got a different date. So which dates do you have for the men? That is Mali, Marisha, Lifu, Alea Kasimu, and others. The file number is 0076 of 2023. Your Worship, I was told yesterday you were given the dates, but you have communicated it back. They have told me I give them some few minutes to get back to you with the dates. I'm going to communicate it back. That's just the dates. Okay, now we want to give a new date which you will communicate back. She has already written some information, and that date should tally with the day she's supposed to come back, and that is the 20th. Since that is what they have on file on their remand warrants, so let's also give her 20th of this month, so that they can all appear together. So that is the explanation that I can give those that were inquiring about this particular fight. That is the reason, including the relatives who thought maybe would ask the officers. The explanation is supposed to come from court. So that is what we can say. Earlier on, this file was not there, just to repeat for clarity. So she came and we gave the date, that was the 20th. So the other ones, you see, they are detained differently. The women differently and also the men differently. So the other ones got a different date, and these ones also got another one. That's the reason all are not here. So we are now clarifying that the next time of appearance, they are all going to be together on the 20th. So I hope that is clear now. You are not sure of Fatima?
So what is that down to the 20th of June 2024 formation? With that as appearing on that sheet. So there's 3 is further remanded. Since the 20th date is already fixed for the Amannya gange mpitibwa Bwega Mwajabu gali mutuze Namaliri batwala omwana wange nali nze ngenze mu nnimiro ngenda okukomawo ssaawa 12 mbuuza abaana nti omwana wange alwa Hope aliwa ngenda okubuuliza ku banne ng'agamba Hope tetumulaba naye ntandika okudduka emisinde nga nnoonya nga nsuubira mu banneiba abaabwe balina omwana wange ngenda mbabuuza omwana aliwa nga nabo bagamba tetumulaba ne tunoonya olunaku lwonna ekiro kyonna twanoonya omwana nga tetumulaba enkya tukera tunoonya omwana ebinzika Hope ne tugenda ku kizindaalo ne tulanga omwana ng'abuze ne tunoonya omwana n'atubula paka ku lunaku olw'omukaaga twakeera kunoonya banneiba abatuuze b'oku byalo ne tunoonya omwana ng'omwana tetumulaba paka tugenda ku poliisi nejja ne bakebera tebazuula mwana poliisi y'e Kabimbiri gye basookako genda ne bagenda ku y'e Naggalama tetulaba mwana okumala wiiki nnamba tetulaba mwana kati ku olunaku lwali lwa mukaaga ekiro kati mutowe n'angamba maama ngenzeko mutowe nga munyanga mutowe bamuyita Mirembe Babura emyaka 7 nanga maama mutowe mulinga munyanga omuli emmese nze dda nti ye nenyimuka ekiro ekizali ssaawa nga 3 ngampulira olwo mpeddemu amaanyi noonya omwana simulaba mpeddemu amaanyi nengenda nengula akatooki ku kaduuka akaaliwo nengamba neiba wange tugenda omperekereko tulabe ku ttooyi eri omwana gyangambye oba muli omwana wange ngenda okutuukayo nga mulisa bwenti ngenda okulaba nga ndaba ekitundu kino ng'envunyu zimutambulirako yenna nenkuba enduulu awo nakoma okutegeera ng'omwana ali mu ttooyi ne bamugjamu kumakya ku Sande ne bamutwala e Mulago ne bamukomyawo ne tuziika omwana twamusanga mu ttooyi eya neiba twamusanga bagenda omugjayo kala bagenderako amannya gonna ag'omukamwa balekamu amannya bamukuba n'akayondo awo nakoma okutegeera bamukomyawo mbikuleko tebanzikiriza nagamba tosobola mulaba embeera gyali mu mbi nnyo nga yenna abunze kyakivundu kindi mwana wange nga wayero yali omuddugavu nga wayero bamulabako ng'agamba kino kiki nakoma nina obulumi ku mutima bungi olaba ogere okubanga tebamukwatanga ate nga yatukubira amasimu nga mpanga yasuula omwana wange mu ttooyi n'akomawo ku kyalo ne mulaba nako naye okubeera nga tebamukwatanga mpulira obulumi bw'amaanyi siina mirembe ku mutima gwange olw'abantu abo abatta omwana wange kubira gavumenti omulanga banyambe abantu abatabinzika Hope bonna mbaagala mbalabeko n'abavunaanibwa omusango ogw'okutta omwana wange tyana musango Hope tyana musango nyagala bwenkanya bwenjagala bwokka maaso g'ense nyagala bwenkanya omwana wange annuma tetwebaka sula ndowooza mwana wange afiira mu maanyi nyagala gavumenti ennyambe ekolewo enjawulo nange nfuna emirembe ku mutima niwankubadde tagenda gudda nenyagala bwenkanya neiba wange bankola bubi nnyo nina obulumi ku mutima gavumenti etuyamba kati bano abasibe bennyini abali eno be batugamba tuwe tuddira wonna buli gwe tulaba atulondoola kuno eno ng'ajja ku gundi ku kooti tugenda kumutta alani atwewerera okututta lwaki tujja eno okubalondoola tusaba buyambi batuyamba lwaki baagala okubeera nga batutta ate nga batukolako obulabe obunafu obulumi bwendimu ngamba nti oba bamufunira ne bamukwata eyo nabeera bamugamba nti bwawane kyanzizira mu bwongo
kubanga okusinziira ku bukese obuli mu ggwanga lyaffe yali akwatibwa kubanga bano beyakoona ku bwe bati ekyo kyampa obulumi ngamba nti kijja kuleeta n'abantu abalala okujja emisango nti abagundi tebabakwata obulumi mbulina bw'amaanyi waliwo n'omulala gwe baakwata era mukaaga gwe baakwata yennyini otusuubira nti yeyasobola ne muttooyi baamukwata e Naggalama yolwamuyimirira nadduka tetalabikako nakaakati manyiko lya mpanga ebogere Fred nanga gwenkuba kuba tukwatira kuba nga tulina busobozi kati tutegeera omwana nti abuuze zaali ssaawa 12 zigenda mu emu awo ennaku z'omwezi zaaliwe omwezi gw'omwenda nga 22 essaawa wakati w'essaawa 12 awo kati bwe tukitegeera nti omwana abuuze ne tulanga ku rediyo y'oku kitundu nenvawo nennanga ku yeekabimbiri nengenda nendipotinga ne ku poliisi yeekabimbiri yennyini ne tukomawo ne tunoonya omwana ekiro kyonna ekyali kyonna netunoonya ne tuwulwa kati enkeera nenzirayo ekabimbiri gye nalipootinze ne bampa lifarensi ngende Naggalama mbeera mpisiza ku gundi ku kkanisa y'ekikandwa nga tuli n'owooluganda Sekaayi twali ku ggaali ne tuwulira omuntu nakubira essimu nengikwata nagamba nti gwe mwami Kikonge nti ye kati bwe ngikwata nagamba nti nze nina omwana wo naye tuna essimu ya MTN twogere byenjagala kati olwedde eya MTN nali nakagisa emyezi nga 2 kubanga bukyanga nfuna ssimu eyampangadde naye emyaka egiwera kati nemunyigira ku MTN naŋŋamba nti tugenda kwogera nga tukozesa text messages so ssimu n'agisindikirawo ogisindikirawo yali esoma nti omwana wo nze mulina naye gyali mulamu ali anywa nenjagala $2,600,000 okuwa omwana wo gwe twali naye neŋŋamba atukulisidinge tugende Naggalama ku police station tugende Naggalama ku police station nenkola ki nendipootinga emala okuripootinga nenkomawo n'amala era ko nayowereza text message endala ng'egamba nti teweefuula mugezi nnyo kubanga ffe tulina omwana wo obulamu bwe buli mu mikono gyaffe naye weweefuula omugezi nnyo ojja mufiirwa n'amala n'asindika ey'okusatu ng'egamba gy'ogenze Naggalama olowooza banaakuyamba beekayunga poliisi ffe terina kyeyinza tukola terina tetusobola poliisi kati nze tusigalawo twebuuza ani atusindikira essimu ani ampeereza message eyo kiri bwe kiti balinawo wano bannawe bakolagana nawe wansi kisategeera n'omusajja oyo yennyini ate yali amumanyi maaso ku maaso kubanga yajja mu kitundu yamalayo nankani oluvannyuma boogere naye nga tetwategeererawo nti boogere okusooka enamba gyeyali akubirako Yasani Mugoya kati wagikubirako bwati batwakazi batuweereza ekifaananyi kyani kyaboogere batuweereza k'omu baali batwakinga naye nga yayisigadde no ku kyalo n'akireeta bwe tuli naga nti mumumanyi ne mugamba nti nemutwalira bannaffe wali eri abakyala abatulinaanya abo nono omusibo Mama Budu baga nti ono boogere yonna badde atulanga wano Mama Budu n'agamba bamutegedde batya neyeekanga nnyo bamutegedde batya Fatuma bamutegedde batya yalina ibba waffe yennyini ate yatera okubeera n'omwana oyo kati ne tugenda mu maaso nga tumaze omutegeera nti abadde antigimiza ku ssimu yeboogere nti newankubadde yali akozesa ennamba ya Yasani Mugoya naye batwaka bakizuula ng'amannya g'amatuufu n'ekifaananyi kye bakiweereza nga yeboogere Fred kati ne tugenda mu maaso omwana tetunabamulaba nga n'ayongerera okuweereza message endala kubanga yali tategedde nti tumubuulize kuwadde eddakiika 3 tekako ssente nange ne muweereza message egamba nti ssente zikyatubuuze kubanga tetusaaye na ssente ebiseera ebyo ebyuma byali bisibye eby'emmwanyi ab'ekyalo ne beekolamu omulimu ne batunyonyeza ku ssente era ennamba eyo yennyini Yasani Mugoya gye twateekako ki ssente
era abatwaka batugamba nti mukoze bubyo giteekako ssente kubanga era gwe baliyo kimejje kiggwera nti era niwe muteekako ssente omwana ntuza mujja mufunanga mukulu kati obayitawo ebbanga twagenda okulaba nga abantu okukyala awo babakwata abamu batwaka babakwata era bebamu abali mu makomera kati ennaku ezaayitawo mbeera ndi ewange ne bankubira essimu nawo oluganda Sekayi nti jangwere Naggalama tulina gwe tukutteyo ne ŋŋenda e Naggalama mbeera ndi awo nga poliisi Naggalama ne Ssemwayi ereese omusajja yamujja mu Land Cruiser mu bbuutu ngimukubisibira empingu ne ŋŋamba nti oyo omumanyi ne mugamba nti simumanyi era simulabangako ne bambulira amannya ge nti yaani Katongole nti naye tumukwatidde Kalangala tumukutte ng'essimu ye azisulisibwe tezisoma naye nga Boogere we yatuukidde yamu hostinze Boogere n'apangisa ne loogi n'asula ne Malaaya tugibuuziza neegamba nti yatuŋŋambyako wano nti bamunoonya bamuli bubi kati ono gwe baakwata yali ava kuvuba yamuhostinze nga gulimu n'agenda n'avuba kati bw'akomawo bali bamulinze ne bamukaba fakita akyali be yakolagalanga nabo be baakwata ye simanyi lwaki baamulekawo mu ziro nga tebaamukwata ate nga yamala ku ssimu eyo ginasindikako ssente wadde yalina simu kali sinyingi yagimalako ennaku eziwera 5 ku 4 ekyo kyansobera nti sayansi yali awo lwaki tebaamukwata ye amanya gange nze wano eno ku kkooti twafunamu ekikangabwa kuba nti nze omu natuukako ku baasi baabwe naye ne baŋŋamba nti mmwe mutulondoola mujje eno ku kkooti naye kasita tunaavaayo tugenda banoonya kati tusaba gavumenti oba ng'esobola kutuyambe kusinziira ku bulumi bwe tulina n'embeera gye tuyitamu tutegeezebwa nti n'abali munda bakwati singa abavudde naffe tunoonya ati gye tuddukira tusaba tuyambibwe baŋŋamba nti gwe oyagala kujja eno mu kkooti naye ekituufu we tunaafuluma jabatta bansanga wano ku kkooti kuba nafuna engeri gy'okuba nti nalina akasimu nga kaliko ettooki omusirikale wa prison n'alowooza nti ndikukwata bifaananyi nankwata n'aŋŋamba kati naawe olina okuyingiramu munda ninsobola okubatuukako nayingiramu kumala eddakiika 5 mu ezo ddakiika 5 omusibe omu mwabo bamuyita Ssenkubuga Alan ye yaŋŋamba ebigambo ebyo nti mmwe mutulondoola jaba tusaba obuyambi naffe gye tuli tusaba ebintu byonna obulumi bwe tuyiseemu kumpi mwaka mulamba nze obulumi bwendaba oba ekisibye ensonga zonna okutambula n'okufuna obwenkanya kutuyamba kukwata Boogere Boogere meseji zonna ze yatusindikiranga nga asaba ssente tuzirina twaziwaako ba CID copies nabo bazirina ne batugamba bamulabye ajjeyo ssente we ali ku Benchwanuka Street naye titumanyi lwaki takwatibwa nolwekyo okufuna obwenkanya mu musango guno key suspect ali omu Boogere ate munne we yalinga asula Kayemba bamukwata kakitegeeza Boogere yekka yasibye ensonga nolwekyo tusaba ekisoboka kyonna kikolebwa okulaba nti Boogere akwatibwa kubanga mu Uganda mwali ddala mu butuufu eggwanga lyaffe ebanga lirina obukulembeze obutuufu n'embega entuufu ey'omulembe Boogere akwatibwe ye key suspect ye kwe tusuubira kubanga yatuwoninganga yatusindikiranga message ng'asaba ssente ate mu bulumi bw'ekitalo era atuuze ne beekolamu omulimu ssente ne bazimuwa yes mumanyi fizi kubanga nze gwe basooka n'okuweereza ekifaananyi nga bamaze okumutrackinga okumulaba wawaali yali mutuuze yali azzeemu buzi yali azze wa Kayemba kyetumanyi kubanga ffe twamulabanga ku lubalaza wa Kayemba ng'ali awo ng'ate Kayemba yalinaanye nannyini mwana gwe baasala ng'ate Kayemba yamusuza Boogere twamulaba nnaku zaalinga 18 17 n'omwezi tegwawera katumulaba awo ku lubalaza okusinziira ku message ze yatuweereza n'ekifaananyi kye yes kakati okusinziira ku ssimu gye twafuna nga tugenda ku poliisi Naggalama yetugamba nti gobeera ebintu byonna byengenda okuweereza ku ssimu eno bwe yatandikira ye kennyini naye nga okusooka ennamba y'essimu kwe yali atandikira kwe yaweerezanga message yali nanyinyo ng'ali Kamuli Hassan Mugoya naye twagenda okwefuula okutegeera nga Hassan Mugoya ye yalinako enkolagana ne muganzi wa Hassan Mugoya kakati ono Boogere n'aba nti yabba simu ku muganzi wa Hassan Mugoya n'akozesa layini eyo y'essimu n'akasimu era tukubira omulanga gavumenti na buli muntu yenna eyakola ku nsonga ya Hope eri abazadde bano bayambeko okutandikira ddala ku information gye baafuna nga amasimu messages batandikira awo okusobola okufuna omwami Boogere gwe boogerako naye akwatibwe avunaanibwe ng'amateeka bwe googera olwo nno n'abazadde ba Hope balyoke bafune obwenkanya. Omukyala ono yawulira ng'ekivundu agamba mukwano gwe
sigenda bagamba nyagala bennyini bezuulire gwe mukwano gw'omwana omanyi nti n'omwana wa munno mukwano gwe notaga nti mama gondo ma abulira ekivundo kiri eri jangu tugenda yetoyiyemu nabo gye baali bagendanga omukyala yetoyiye gye basulamu n'agamba kasanze tebasudde mu ttooyi yange bamuyingiza mweno mubasula kubanga akagoyi k'empale akawuzi kali kalengejja akagoyi k'empale kali kola toye nompanvu gyolaba bamusangamu ekivundu nga ki akibunya yamwalimu envunyiza naye zimutambulirako ye nali simanyi namanyi toba omutwe bagututte naye gwaliko oba atwalimu baali bakola ki olw'okubanga bamusandoza ensumu bye baali baagala bye baatwala